UEDCL. Mu kiseera ng'enteekateeka z'okukyusa obuvunaanyizibwa bw'ani alina okuwa bannansi amasannyalaze okuva mu mikono gya UMEME okudda mu UEDCL, ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bizze bibeeramu ekibululu olw'amasannyalaze okuvaako. Ekibululu kino kyaviirako n'abatuuze mu bitundu ebisinga okwekubira enduulu nga bwe baali bafiirwa bizinensi zaabwe naddala ez'ebyokunywa, kyokka nga n'obubbi bagamba bwali bweyongedde. Mba nakateeka omunanasi mu fridge, amasannyalaze ne gagenda. Oluusi ne gamala ennaku 2 ne gakomawo ku makya ate ne gagenda mu ttuntu. Mubbi kyakola kati akubba nga ssaawa emu ne batandika okukwata ku makufulu banga tuyingira ssaawa 12. Kati bano batuukiridde ekitongole ekivunaanyizibwa kugula ebintu bya gavumenti ebipya n'okutunda ebikaddiye aba Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority okusaba bakola ennongosereza mu tteeka eribafuga mu kugula ebintu balijje ku bbanga ery'ennaku 6 waakiri buli kimu bakikolere mu nnaku 7 zokka. Nga transformer, cables n'ebirala. Mu kifo ky'okukola cycle emitendera gimala ennaku 6 tujja kubasobola okufuna matiriyo mu nnaku 5 ezokukola oba wiiki emu eya kalenda. Paul Mwesigwa nga yakulira ekitongole kino agamba nti singa etteeka lino liba likyusiddwa bakuyita abantu bavuganye olwo anaasinga gwe bajja okukwasa ttenda y'okubaguza ebintu bino. Buli kye tugula tusooka ne tuyita abavuganya ate n'ekyali netusobola okunoonya ebintu ebiri ku muwendo omulungi. Ekyo tuyinza okukikola mu nnaku 2 oba mu nnaku 3 nga tunoonya abantu bwe bato. Then oluvannyuma ne tukola display ne bajja ne balaba nti ogundi yawangudde tenda. Transformer ezisoba mu 10 ezisuubirwa okuleetebwa mu nteekateeka y'ekitongole kino ekya UEDCL ekyakafuna endagaano y'okubanga kitandika okusaasaanya amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, era nga bagamba nti kino singa kinaaba kikoleddwa y'omukaweefube waabwe gwe bazze nayo okulaba nga bamalawo ekibululu ekibadde kirabiseewo ensangi zino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era kye twakoze ng'ennaku z'omwezi 3 twazifulumiza mu warehouse yaffe, era ba engineer bali mu field oba bali mu bitundu bazizaako okusinziira kati embeera weyimiridde amasannyalaze gagenze gatereera. Kyokka era abantu abadde bakolagana ne UMEME okuli abayinsuwa, aba intaneti n'abalala bo bakutambula n'abakaseera ka myezi 6 olwo balabe obanga babasigaza oba bafuna abalala. Etteeka litukkiriza okuzitwala contractors aba supplier mu bbanga oba myezi 6. Benson Turamye nga yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa kugulira gavumenti ebintu n'okutunda ebiwedde ku mpagala agamba nti babawadde ennaku baddeyo bawandiike ekituufu kye baagala kikyusibwe. So ebintu by'okugula fakti bawadde omwe kuwaffe senior legal officer kukola nabo nga bajje na alternative procurement system. Agamba nti bakulondoola ekitongole kino mu ngula yakyo ey'ebintu okulaba nga tuwali bukulupya bwa nsimbi. Tugenda kutiisa nabo batugambe bino bye tuteera kukozesa nga transformer, nga meters, nga cables. Ate ezo nazo tugenda kuzongera ku list yaffe eyitukweta common user items. Olwaleero ekitongole kino ekyakwasibwa omulimu gw'okusaasaanya amasannyalaze mu ggwanga ki UEDCL lwe kiwezezza ennaku 10 nga kikwasiddwa omulimu guno wakati mu kusomoozebwa okutagambika olw'ekibululu ekyatandika okulabwako ng'endagaano tennaba kuteekebwako mukono. Ronald Senvuma, NTV.